Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Praise unto our good Lord. Mwasuze bulungi era mwasibye bulungi. Are you well today? Essala yaffe ga nti Mukama awe ekitiibwa mu linnya lya Our Yesu. prayer is that may the Lord be blessed, glorified in the name of Jesus. Tukomyewo nate ku mukutu gwaffe We are back unto our channels. okwongera okugabana okwogera kwa Katonda Continue to share about the way God speaks to us mu ngeri ez'enjawulo in different ways. biyita mu bira by'omwoyo omutukuvu byatuwa. Through the gift of the Holy Spirit He gives us. Kati ate tugenze ku katundu akagamba obunabbi. Now we are going to the part which talks about prophecy. Obunabbi buno bw'osoma ekitabo ky'Abakolosi essuula ya 13 When you read the book of 1 Corinthians chapter 13, omunyolo gw'okubiri verse 2, lwogera nti wembeera n'ekitabo ky'obunabbi he said that even though I have the gift of the prophecy, ogenda okubikula ebyama. even revealing secrets, Kitegeeza nti ekirabo kino it means that this gift, kibikula ebyama it reveals secrets, ebya Katonda those of God, biba bya Sitaani nga nabyo yakola those of the devil which he has Katonda never done. okubikula God gives the revelation ku biriwo to what is happening, byaliwo what happened, oluusi n'ebigenda okubeerawo. at times what is going to happen in the future. Hallelujah. Praise the Ekirabo Lord. ekyo kibikula That ebyama this ebyo gift opens those ne things kibijjayo ne and brings kibireeta them and brings that to us mu bbanga. in the name of Giyinza Jesus. okuba byaliwo dda. At times they may be there. Bw'olaba ekiri ebitabo ekisookera ddala When you find the first book, oba ku ky'okulubereberye from the first book okutuuka ku kitabo ky'amateeka until to the book of Deuteronomy, Mukama waffe omulungi yeebazibwe. praise the Lord, Olabamu ekitabo ky'olubereberye you see the first book, Genesis. naye muganda waffe Musa Even our brother Moses, yalina ekirabo ekyo he had that gift. ne kimubikula ebyaliwo ne ku lubereberye n'abiwandiika It revealed what happened in the past n'ensi bwe and the future yatondebwa. as the world was created. Haleluya. Praise the Lord. Ate oluusi bikula ebiriwo mu At budde times it opens what is happening now n'ebigenda and okubeerawo. what is going to happen in the Kitaba future. muganda waffe Yokaana We see our brother John. bw'omusomangako mu kitabo ky'okubikula When you read him about in the book of Revelation, yalina ekirabo ekyo he had that gift. ye n'abikula n'ebigenda okuba mu mulembe gwaffe He also had the revelation of things which are going to happen to our ate n'ebigenda generation okuba mu maaso and what will happen in future. ate n'ebyemabega n'abibikulirwa. And he also had the revelation of the past things. Era bw'oba osoma essula 12 When you read verse 12, chapter 12 mu kitabo ky'okubikula in Revelation, eyogera ku kusuula Setaani. it talks about the throwing of the devil from Naye bw'oba heaven. osoma essula eyo When you read that chapter, ekulaga nga Setaani asuulibwa mu to budde obwo. show that Satan is being thrown that time. Alisomeko olunyiri olw'omusanvu Let's read it about it in essula verse 7. 12. From verse Ne waba chapter olutalo 12. mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo ne batayinza so ne wataba kifo mu ggulu kyabwe mu ggulu. N'ogusota ogwonna ne gusuulibwa. Omusota ogw'edda oguyitibwa omuliro Setaani omulimba w'ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. The Bible says that their war broke out in heaven. Michael and his angel fought against the dragon, who fought back with his angels. But verse 8, but the dragon was defeated, and he and his angels were not allowed to stay in heaven any longer. The huge dragon was thrown out, the ancient serpent called the devil or Satan, that deceived the whole world. He was thrown down to earth, and all his angels with him. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Praise unto Ebigambo bino byo Lord. bye tusomako The words we are reading about, ebiwandiika ng'olowooza nti byali bya budde obwo. he who wrote them down, it's as if they were of the time. Naye ate yali abikola ekirabo kino kyali kimujjidde ebyaliwo ng'ensi etondeddwa. Now this gift was trying to show him what was there when the world was created. Nga Sitaani alwanagana ne Katonda mu ggulu nga yeegulumizza. When the devil was fighting with God when he glorified himself. Kuba baamusuula ku lubereberye mu nsi. Because he was thrown before this time. Haleluya. Praise the Naye Lord. ate bw'olaba ku Yokaana When you look at John, oli abatategedde alowooza nti ate Sitaani baamusuula mu budde obwo. who has no understanding, may think that they have just thrown the devil Ekirabo kino now. kyajja ebyama ebya ku lubereberye ng'ensi Now etondeddwa. this gift brought the mystery which we are there before the creation of Sitaani the bwe earth. yagala okufunira ekitiibwa ku When the Katonda devil wanted to take the glory from God, era akwatiddwa obujja kubanga atonze n'omuntu. because he was guilty, he was envious because of creating human
beings. N'aggulawo olutalo He Katonda. opened the war unto God. Katonda n'alagira malayika be, And God commanded his angels, Omulangira Mikayiri, his archangel ne Mike, bayimirira ne and bagolokoka, they stood and raised. ne basuula ogusota They kuno. threw this snake unto the earth. Haleluya. Praise the Lord. Naye ebyo byaliwo ate ku But lubereberye, those things happened before this time. naye ate obisanga eno mu kitabo But you ky'okubikkulira. see them in the Revelation. Haleluya. Praise the Lord. Tuga nti ekirabo kino kijja ebyama ebyali eby'emabega, This gift brings the things which are behind our understanding, ebiriwo mu budde obwo and those which are now happening, n'ebigenda okubeera mu and the maaso. future things. Haleluya. Praise the Lord. Mukama omulungi yeebazibwe. Praise unto our Bwe good tusoma Lord. mu Isaaya essula y'omwenda olunyiri lwa 6 n'olw'omusanvu, When you read in the book of Isaiah chapter 9 from verse 7 until 9, negamba nti kubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe, n'okufuga kunaabanga ku kibegabega kye, n'erinnya n'ayitibwanga wa kitalo, ateessa ebigambo Katonda ow'amaanyi Kitaffe ataggwawo, omukulu ow'emirembe. Okufuga kw'emirembe tekulikoma kweyongera ku ntebe ya Dawudi, n'obwakabaka bw'okuwunyweza n'okubuwanirira n'omusango n'obutuukirivu, okuva leero emirembe n'emirembe, obunyiivu bwa Mukama ow'Eggye bulituukiriza ekyo. it says like this. Verse 6, a child is born unto us, a son is given unto us. He will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. His royal power will continue to grow. His kingdom will always be at peace. He will rule as King David's successor, basing his power on right and justice, and from until the end of time, the Lord Almighty is determined to do all this. Mukama ffe omulungi yeebazibwe. Praise unto our good Lord. Isaaya alina ekirabo kino, Isaiah had this same gift. n'alaba ng'omwana He atuzaaliddwa, saw when a child was born unto us, so yali tannaba na kuzaalibwa. but Jesus was not yet to be Naye born. n'amulanga ng'alizaalibwa, Now he just prophesied that will be kitegeeza born. kijja ebyama kiranga. Now it brings about prophesying, and it brings gifts, Mukama ffe omulungi whatever yeebazibwe. their mystery. Praise Ekiyinza unto our okulaga God. ebiribeerawo, It declares what will happen in future. ate Bayibuli bwe bwayogera When the Bible speaks, ega nti atuzaaliddwa, it says that he's born to us, ng'alinga azaaliddwa as leero. if he's born to So obudde him. bwali bukyeyongerayo. Yet the time was Awo continuing. nno tuyigawo kyavuluganda. What do we learn from there? Katonda oluusi atugamba ebigambo, At times God tells us, enjogera enaabanga ekiri awo mu budde obwo. he's speaking as if it is now N'ebiba time. biri mu maaso. But some of them are of future. Haleluya. Praise the Lord. Ayinza kwogera nawe mu ngeri katuogereze engeri ndala etali eno, He may use another method, Or not this mukiroto. way, at times in dreams, n'olaba nga bakukubya embaga and you see as if you are being waited n'omwami omulabi. with you see even the husband. Naye nkya tebugera nga bakubya embaga. It doesn't happen tomorrow that you Kana are bakolaga married. nti omwami wo God bw'ali shows you that your husband is n'embaga there. yo weeri. Even your wedding is there. Abantu we babulira Now that's where people oba get Katonda lost. yannimbye Maybe God lied me, oba talaba budde obwo. but he doesn't see that Naye time. nono yaga nti omwana atuzaaliddwa. Even this one said, a child is born unto us. Ate awaliwo ketuyiga akalala There's something we learn also. nti agenda kufuga emirembe He's n'emirembe going to reign forever and ever, n'ogwaffe nga mweguli, even on our naye generation. ng'afugira mu ffe, He reigns within us. naye ng'okunyweza entebe ye Now to establish his throne, kuba enywezebwa na misango na it butuukirivu. is established by righteousness and justice. Omulokole we n'atanaba kumanya misango na butuukirivu, Whoever has not understood righteousness and justice, tolina kujja kunywezebwa. there is nothing you can be established. Kyova tubayita mulembe omujja, That's why we call you into the new generation, kubikoliddwa ebyama, which has revealed bayigize mysteries. n'emisango And kyekitegeeza, we teach you what is righteousness and justice means, tusobole okunywezebwa. that we may be established. Haleluya. Praise the Lord. Ebyo byonna tujja biyiga mpola All mpola. those will learn slowly by Mukama ffe slowly. omulungi yeebazibwe. Praise unto our good Bwe Lord. tutunuulira Danyeri When you look unto Daniel, mu kitabo kye ekyokubiri, on ssuula book, eyokubiri, manya Daniel chapter 2, ssuula yakubiri si kitabo kya not a kubiri. book, but in Daniel chapter 2, Haleluya. praise the Lord. Luka 16 From verse 16, tugenda kulaba abasajja bano ba we are Danyeri. going to see this man Daniel. Danyeri bwe kiseera kyatuuka, Daniel time came, kabaka a king, n'afuna ekirooto. he had a dream. Bwe yafuna ekirooto When he had a dream, n'agamba abampitira he abagezigezi, called the wise men, abafumu bonna, all the wizards, abasawosawo bonna, all musicians, bambuulire ekirooto to tell me the meaning of the dream n'amakulu gaakyo. and its meanings. Kabaka yali mugezi, The king was wise. n'abalimba nti kyanvuddeko. He lied them that the word passed on out.
bo bakimubuulye nga bwe that they yakirose may tell him the dream as he dreamt ate it, bamubuulire and n'amakulu also interpret the meaning. katonda yamuteekamu amagezi ago Now God gave him that wisdom. ayagala alaba abantu bano He wanted to see these people. balina katonda Do they have a living God? bamulimbalimba They are buli always lying him. naye daniyeri olwokuba yalimu katonda But because Daniel had God in ng'alina him, n'ekirabo kino and he had this gift also, kyajjayo ebyama by'ekirooto it brought out the secrets or mystery of the dream, even the meaning. natandikirwa 17 We can start with 17. daniyeri n'agenda mu nnyumba n'ategeeza ekigambo kananiya musayiri ne banne basabe katonda ow'omuggulu okubasaasira ekyama ekyo daniyeri ne banne baleme okuzikira omu n'abagezegeza abalala ab'e babulooni ekyama ne kirooka kibikulwa daniyeri mu kwolesebwa kw'ekiro daniyeri olyoka yeebaza katonda ow'omuggulu daniyeri n'addamu n'agamba nti lyebazibwa ng'erinnya lya katonda ey'emirembe n'emirembe kubanga amagezi n'amaanyi gage era oyo yawanyisa ebiro n'ebiseera ajja bakabaka era sabo bakabaka awa amagezi abagezigezi n'okumanya eri abo abamanyi okutegeera abikkula ebigambo eby'obuziba ebyekyama abimanyi ebiri mu kisikiza abimanyi n'omusana gubeera mu ye kati daniyeri yagenda n'asaba katonda Daniel went and prayed unto God ne banne and with his friends, olwokuba yalina ekirabo kino because he had that gift, yafuna ekyama kiri he kyennyini had that secret, ne kiwonya abantu bonna baali and it bagenda helped okufa those people to be delivered from the wrath of Hallelujah. king. Praise the Lord. n'agenda eri kabaka He went to the king n'amubuulira and he ekyama told him the mystery. haleluya Praise the Lord. ekyama kino yakijinyola bw'ati This mystery, he explained it in this way. okubala 28 From verse 28. naye waliwo katonda w'omuggu But there is a living God abikuleyana who reveals secrets, yategeeza who nebukaduneza has informed King Nebuchadnezzar what will happen in the last days. ekirooto kyo Your dreams, era omutwe gwe byaleeswa ku kitanda which you dreamt when you bye were bino these are the ones. gwe ayi kabaka ebirowoozo byakujjira ku kitanda kyo While your majesty was sleeping, you dreamt. wabaawo ebiribaawo oluvannyuma You dreamt and you saw naye what will okulemya happen. kutegeeza ebiribaawo God has shown you what will happen. nze ekyama kino tekimbikuliddwa nze lw'amagezi gonna Now this mystery was not revealed to me because Whether of my okusobola omuntu yenna wisdom abulamu. or any other person else, wabula kibudde kimbikkulwa kabaka ategeezebwe that you amakulu. may be told the meaning and naawe otegere ebirowoozo ebiri mu mutima gwo understand the thoughts that you have come. enjiri zino zituyigiriza Now this verse is omusajja teaching ono yali us. mwetoowaze wali This yali man nabbi. was so humbled, even though he was a n'agamba nti prophet. tekimbikuliddwa olw'amagezi He agali said mu it's not revealed because of my wisdom. nekimbikuliddwa olw'ekirabo It is ekiri mu nze revealed because of the gift, n'ekisa kya katonda because of the grace of the kitegeeza Lord. yaga nti si ye asinga It means amagezi that he is not beyond any other kuba buli omu person. alina waasingira munne Because amagezi someone is a bit wider than the other haleluya Praise the Lord. mu buweereza bwe in his own ministry. n'akkakkana He humbled seera himself. yali nabbi Even though he was a ng'alabye prophet, n'ekirooto he saw the dream, ekigenda okubataasa what is going to help naye him. yannyonnyola bulungi He explained well. twagala okuyigiriza abantu You want to teach oyinza people. okubeerayo ng'oli nabbi You may be there when you're a ate prophet. obanga waweebwa kirabo kya bunabbi If you have been given the gift kuba of nabbi prophecy, newekirabo nabbi yennyini ayawukana the prophet himself is different, n'ayawukana n'oli yaweebwa ekirabo and the ky'obunabbi one who has been given the gift n'ebyo of nabbi leeta prophecy. obunabbi But all of them bring prophecy. haleluya Praise the Lord. n'owekirabo But the one of the gift, asobola okutugirayo he can bring for us obubaka the message, oba ekyama even the mystery. ne nabbi wayawukanira The difference between the prophet, ye abeera kirabo for kyennyini himself is a gift so oli himself, abeera yaweebwa kirabo but kya the other is just given a gift. nabbi ekimwawula n'oli What distinguishes between a nabbi prophet aleeta and a gift? n'enkola Even a prophet brings a message. ye bamwera ddala n'enkola Even is given a ngeri message, yabaamuwa as Elijah was given, kyeyaleze that now famine has naye come. enkola Now the message is this: yakuzimba kyoto build an altar nakuwa saddaaka and give sacrifice, ensewonyezebwe that the world, the earth will oyo be yabeera healed. nabbi That is wayawukanira the n'oli prophet. That's how the prophet is different naye from the n'abalina gift. ekirabo tubaaga Even those who have the gift will baba love them, baleeta message because they bring the message to baleeta others. obubaka They bring message obw'ekyama of the mystery. haleluya Praise the Lord. ebutuyamba mu And kanisa it helps us in the ebintu church. bino bitabula Now these things n'abalina confuse ekirabo ky'obunabbi those who have even the Oluusi gift of beyita prophecy. bannabbi. At times they call themselves ne prophets. bitabulatabula Now it confuses. baba bamuwadde ekirabo They kituyamba have given them naye nabbi ye ayawukana but the prophet is different. abeera kirabo ddala ng'omusumba wabeera ekirabo ddala He himself is a gift, as a pastor is a gift. haleluya Praise the Lord. naye bye tubisomako mu maaso But we learn more about naye tukyali ku it. njogera ya But katonda we are on how God speaks to us. ebirabo ne bituyamba okuggyayo That ebyamu these gifts helps us to bring era message. daniyeri mu bufunze Daniel, in brief,
yagenda nnyonnyola ekirooto kyonna. He went on explaining the old dream. Oli bwe yasimba ekifaananyi How the other man planted the lusenyi stretcher lw'edduula, in the plain of Dura. n'alaga omutwe, I saw the head. n'alaga ekifuba, He saw the chest. n'alaga ebisambi He saw the thigh. n'ebigere wansi. Even the legs down. Ate ng'ebigambo naffe bitukwatako biri mulembe. Even these words are concerned to our Ekyo generation. bayita ekirabo That is the gift. nti kiyamba okuggyayo That it ebyama. helps to bring mystery. Abantu ne bamanya ebinaabaawo, And people know what will happen, oba ebyaliwo, or what happened, oba ebiribeerawo mu or maaso. what will happen in the future. Kitegeeza kyogera n'obulamu It bwaffe. means that it speaks to our lives. Naye twagala okwongera okuyamba ekkanisa. We need to just first help the church. Sitaani bw'amala okuzingako abantu, When Satan has surrounded people, n'ebirabo ebimu babigaana. even other gifts are refused. Kitegeeza nabwo obutamanya. That is also ignorance. Era ekkanisa kateyagala kirabo kya bannabbi. Now, a church doesn't want the gift Oba of the teyagala prophet, bunnabbi. even doesn't want the prophecy. Ensonga ez'enjawulo ezigaana There are zizi. many different reasons which are Ensonga esooka. One reason, Abasumba pastors, abasinga most of them, batya okwogera ebyama ebibaliko. they fear to display their mysteries or secrets they have. Bannabbi ono Because this prophet, oba alina ekirabo, if he has the gift, agenda n'alaba musumba nga when nabyakola. you see pastor doing something contrary, maybe. Ate bw'abimugamba When he tabyagala. tells him he doesn't want, Oluusi ate nabbi abeera muto oba alina ekirabo. at times the prophet is still young, was Oluusi a gift, n'abikubawo mu kkanisa. and just bring the thing in the church. Ah, and musumba grab waffe namulabe it. nga I saw a pastor when he's oluusi ne kireeta obuzibu. and it could bring problems. Ate oluusi era At times, biba nayinzivunula. the Oli interpretation, n'abivunula bubi. someone may interpret wrongly. Kati abasumba obutamanya Now, because of ignorance of the era waliwo awo pastors, okuzikirira. there is also destruction. Kubanga Bayibuli The egamba Bible nti says, abantu bange my people, babuliddwa okumanya the lack of knowledge, bagenda they are kuzikirira. going to Ate perish. bagoba ekirabo kya Now bunnabbi. they are chasing out the gift of Bagoba bunnabbi. prophecy. They chase the gift of prophecy. Hallelujah. Prophecy itself, So nga nakyo yet with it also kitundu ku kkanisa part of the church, ekiyamba ekkanisa which helps the church okulaba mu nsi to y'omwoyo see in the spiritual realm of the n'okuggyayo church, ebyama. and bring also the Abamu lwaki mystery. bakikyawa? Why are some hating it? Kubanga kireeta amazima. Because it brings truth. Haleluya. Praise the Lord. Yesu yeebaza Praise omulungu. the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Kati oluusi bwe baba tebakyagala At times they don't naye ekkanisa like it, tugikubiriza. but we encourage in the church. Musumba gwe. You pastor with them, Muweereza gwe minister with them, ekkanisa bagigobayo ebirabo ebyo. and you have chased such a gift. Kati oweereza sitaani Now kankubuulira you are amazima. serving the devil. Bwenenye, bwenenya. Just repent. Oba oli kuno, If you are oba here, oli mu ggwanga ki, if you are in any other country, bwenenye gamba Mukama tusonyiwe. just repent and say, forgive me, Lord, for my Hallelujah. ignorance." Praise the Lord. Kubanga nakyo kirabo kya Because Katonda. it's also a gift of Kikoba God. mu kkanisa, Pardon. tukikomye mu kkanisa, Let us bring it back in the church. tufune engeri gye tuyigiriza And abantu. we bring to get the way of teaching people Abantu kubakuza mu mwoyo, and make people grow in the spiritual, bafune engeri gye bakwata that ebigambo they may by'obunabbi. know how to handle the things of prophecy N'obireeta obulungi. and bring them well, N'okubifuna bituyambe. and also they will help us. Kubanga ekkanisa bwebulamu ebirabo Because by'obunabbi, if a church doesn't have the naye gift of bwefuuse prophecy, enzibe y'amaaso. it is also it becomes a blind church. Hallelujah. Praise the Lord. Omulembe guno Now nguddamu. this generation, Tegwagalira ddala kirabo kya bunnabbi. this generation doesn't want the gift of prophecy. Haleluya. Praise the Lord. Mukama omulungi yeebaze. Praise them too good. Hallelujah. Praise the Lord. Bagamba oyo nabbi wa bulimba. They say now that is a false prophet. Kubanga ayogedde ebibakwatako. Because he has talked about what is Ayogedde concerning them. ebibatategeera. He is speaking what they don't understand. Ebigambo oluusi bibeera buziba nnyo. At times these words are of deep to Hallelujah. understand. Deep, yeah. Ate Praise the ebimu nga Lord. tebinnaawo bya budde buwanvu. But some of them are of future Era future bamuganza time. n'okugamba Isaya ndowooza yatulimba. Some of them they say Isaiah may be like that. Nze bwe Yesu yatuuka n'azaalibwa. But Jesus came, time came when he was born. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Bwe natandikira ebigambo bino When I eby'obunabbi, started these words of prophecy, nga mpandika 22, writing 2002, Mukama n'aŋŋamba ebijja okubeerawo. the Lord told me what will happen. Ensi erituuka ekiseera ddala terigasa n'ensimbi. The world will come when medicine is useless and money. N'omusumba mu gwe natuukako mu There is Kampala a mu pastor whom I reached in Uganda. Kampala in Uganda. Nga njagala tusasanye obubaka I buno. wanted to spread this Ajja information. kwogeranya I not talk his name, and n'okumulayawumula. even he has rested. Naye yaŋŋamba twala obubaka bwobwo. He said, you take your message. Ffe Mukama atuwadde omukisa. For us, God has blessed Teri us. mbeera esobola kujja bwetyo. No such situation can come. Omutawaana bambi yawumula. Bad enough,
munne yalina nkyamumanyi but his friend I know him, nayinza okuba mmanyi but even he knows naye kati yembeera gye tulimu. and that is the situation where we are Hallelujah. now. Praise the Lord. Yesu yeebaze. Praise the Lord. Yonna ne gye natandikira seeta Whenever I started Steta Mukono, bukka buno nabugabanga I gave this ne bagamba information. bwa They said bulimba this is the false naye bwe prophet. twogerera Now as we are speaking, embeera ze tulimu this is the situation we Mukama are. nti eggwanga lyo Uganda lijja kubonaabona Because God said this Uganda is going to suffer. okusinga wano mu Kampala Most especially mu Kampala, Buganda even in Buganda. era embeera ze tulimu. This is the situation where we are. Hallelujah. Praise the Lord. Kuba Katonda yali alaga ebinaabeerawo God was showing what will happen in future. singa abantu bampa amatu ne bakema ekigambo kya If Katonda people listen to the word and just tried nti Mukama to test ampisizaamu it, obubaka that God has passed his message, twalibaddeko kye tukola. we would have done something. Hallelujah. Praise the Lord. naye era tewali agenda kukiggyawo But no one will take it away oba obubaka baabumba because the information was given to era them. bakyampa obulala Still they are giving me. n'abalala bakyabawo obulala. Even others are being given. tulina kugonda We bugonzi have to be obedient kudda eri Katonda and return to the Lord kkiriza ebirabo eby'enjawulo and accept different gifts bikomewo mu kkanisa that they must come back in the tuddemu church, tuweerereze wamu that we may serve together nga tetulina kukontana. without contradicting one another. Hallelujah. Praise the Lord. Mukama omulungi yeebaze. Praise unto the good nze Lord. neebaza ekisa kya Katonda I thank the grace of God olw'ebirabo eby'enjawulo ebiri mu bulamu because of the bwange different gifts which are in my life. binnyamba okukwata omulimu They obulungi. help me to handle well the work of God. sigoba bannabbi I don't chase the prophets. sigoba bunnabbi I don't chase the nze prophecy. mbukema okusinza ku I kigambo kya just Katonda. test the prophets according to the word of God. ate gwe nsobola okuyamba nga kkiriza ne muyamba. And whoever want to be helped, I can help him. Hallelujah. Praise the Lord. kitegeeza olwo tuzimba It means now we are edifying kubanga ekkanisa baatuyita kuzimba. because we are called to edify the church. waba obanga olina ozimba muzimba If we are edifying or building the otadde church, abantu muzimba omulimu you are building the work of God. gw'okukulembera You are leading it. nolaba oli ng'akyamiza And bulooga you see someone has gone astray. ogenda n'omuyigiriza You can't teach him. tugimenye wano Let's break it here. tugizemu And tugitereeze then we amend it. tugaba bugambe nti ekyo ekisenge kyonna kyosuula eri Don't just say we let us just break the whole Break world block down, tetugyagala because we don't want that to kubanga break, ebadde ekyami. because it has gone astray. Hallelujah. Praise the Lord. tulina kusala magezi We have to be advised. tutereeza tutya obuweereza How buno are we going to amend this nabbi ministry? n'ebirabo byabwe The prophet and their n'abalina gifts, ebirabo ebyo and those who have the gifts, n'ebirala even other byonna gifts, bitambulire mu that kanisa. they may walk in the church. Hallelujah. Praise the Lord. bw'ogoba ekirabo ky'obunnabbi bwe yakigoba If you chase the gift of njagala God, whoever's ever kumaliriza nga nkutegeeza chased it, I want to finish nga informing you. toweereza sitaani Now you are serving the devil. obaako ekirabo ky'owakanya If you are against any other gift, oba owakanya Katonda. you are against God. era Pawulo yagamba Even Paul said, teri ayogera mu mwoyo no one speaks in the Holy Spirit. ate naga nti Yesu akola And ebintu. said that Jesus is a carcass. ng'ategeeza nti It ebirabo meant that the gifts, tebikontana they don't contradict one byonna another. bigulumiza Katonda All of them glorify byonna God. bijja okuleeta okuwonya All of them bring healing. bireeta okulaga kwe kwogera. That is, they bring in speaking. That is speaking. Haleluya. Praise the Lord. kati kyemmanyi nti tugenda tuzibuka I amaaso. know now our eyes are being abantu abamu baali opened. balowooza Some people thought ekkanisa mu Uganda that the church in Uganda, wakati ekkanisa mu nsi yonna that okay, actually the whole church in the whole world, n'eggwanga Uganda Mukama lyayise even the country Uganda, God has called. nti omwoyo agenda kugwanga nkuba And the Holy Spirit is going to reign as abantu rain. bonna bajjula And amaanyi people feel the Holy batukana Spirit. okubuuka mu bbanga Go up there. bakole ebyamagero They do nga miracles. banye ye revival. That is revival. Revival erina kudda nga abantu basomesebwa Revival has to come back when people are taught ne bategeera amazima n'enkola. and understand the truth and the right Teri method. kyolikola kuzza bujja kintu You cannot do anything to lament anything tosomesezza abantu kyakyama kitereeza. without teaching people what went astray. twagala obasanga lwabadde balina endowooza eyo We want to abolish that mindset, naddala abalaba ku katambi ka Benin especially those who saw the Benin records ng'alanga nti 22 when it was declared in 2002. Uganda egenda tandikiramu mwoyo n'aw'amaanyi. Uganda is going to start with the powerful Akole spirit n'amaanyi. and do powerful. manyi abaakalako balina endowooza Now those who saw it had that mindset. ate naye bw'aba teyategeera alina Even endowooza himself has the mindset. kyaliraba omwoyo We ng'akutta see that the abantu Holy Spirit touching people. ng'amaanyi agali ku abo Power is there on them. abantu bagwa ebigo People are falling abalala down. babuuka mu bbanga People, some are jumping abalala up. balaga konteyina ne zibuuka ne People are zigwa eri. just command containers and full Hallelujah. with them. Praise the Lord. Yesu yeebaza olwo. Praise Jesus. Katonda yali ategeeza God was nti made ebigambo kijja kugenda that the kisomesebwa word will be mpola taught slowly
nga tuzimbibwa ku when we mazima are built on the truth, nga tukomya bye twali and tusudde bring the things which we have thrown bye away, tubadde tuwakanya which we have been bye tubadde contradicting, tukontanamu which we have been bwe against, tubadde tugulumidde nga where we tukka have gone beyond and when we kati come oyo ye back. mwoyo agenda okukola That is omulembe the guno Spirit who is going to work. wa This kutegeera generation. mazima It's a generation of knowing the kati truth. amazima ago gatufuula abedde Then the truth makes us eno revival esemberedde free. That's the revival which ate has ne come. wetwogerera As per now buuzaako speaking, buuza myezi mukaaga okutuuka mu we mwaka are guli all, repeat. tukyabuzaako emyezi mitonotono tuuka mu mwaka gwe We are yala remaining with few months until to the year is declared. haleluya Praise the Lord. mukama omulungi Praise the Lord. ne bayibuli egamba The Bible says- ebigambo by'omwoyo bikebera ba mwoyo The words of the Spirit are discerned by those of the atali wa Spirit. mwoyo tasobola kutegeera bigambo bino That one who is not spiritual cannot understand these words. oba bw'ova mwoyo notamubiri bino tobitegeera If you go away from the Spirit and then you go to the flesh, you may not twagala understand. katonda We atukomyewo want God to bring us back. basajja mwe ne bakyala mmwe Gentlemen and ladies, tetulina gwe tukyawa we don't hate anyone. naye tubategeeza mazima But we are informing you the truth. omuweereza yenna Any other minister atakkirize kukakkana who doesn't to be humble, kweyambula gatiibwa to take away those kuva mu honors byabugagga from the riches, kuva mu byabufuzi from the political sides, n'adda ku byobufuzi bwa and katonda then it comes to the ruling of the n'akkiriza Lord, obugagga bwa katonda and believe the riches of God obujampola comes slowly. awo yajja okusobola yekka He will manage this n'ebigambo ebyo with those words. tufunye ekigambo We have got a word kyogera kwogera kwa katonda which has shown the twasazeewo communication of God. tukendezeeko We decided to reduce. ebiwandiiko tuna bingi We have more era ne scriptures, tukosamu ne ku speed but we also use speed tusobole okukekkereza that we may abayizi use baffe our students, kubanga data agenda mungi because there is much data which goes, musobole okuba nga mulina data omutono asobola that we may okubayamba use the small data which will help you to naye tuba tusobola understand. okugaziza ddala But we can also expand, nti twagala abantu bayige but we want people to learn. baleme kuga nti data agenda mungi They may not say that much data is going. era tubakubiza abooluganda We encourage you, brethren, abayagala okutwegattako those who want to join us, tubaaniriza we welcome you. n'abaagala okuyamba omulimu guno And even those who want manyi okukolera wamu naffe those who want to work together with us, tubaaniriza we welcome you, all of you. wabula gwe tutakkiriza kujja But the one whom we don't allow, oyo anoonya okutuyamba who want to just help us, kuba katonda teyambibwa God is not elect. ffe twagala baweereza We want nga ministers, ffenna tuweereza buweereza whereby all of us we minister. ataddemu sente The one who has put money, awaddeyo kamera the one who has given his akoze camera, ennyumba the zetwetaaga one who has bought houses we need, akoze buli kimu everything, someone. namanyi tugese mikono kuweereza He knows when we have joined the hands to serve the kuddiziwa Lord, ekitiibwa then the Lord will be naye blessed. yagala okuyamba But katonda who want to help God? ffe tetukola naye We don't work with katonda him. tayambibwa God is not helped. naffe tuweereza buweereza We are also serving the Lord that we may be blessed. banaye mukama omulungi Brethren, nsaba abawa omukisa the good Lord, mu linnya lya I Mukama pray Yesu. bless you in the name of ekitiibwa our n'ekyezo Jesus. kimuddire All the glory and Ennaku honor zonna. return to your days n'emirembe n'emirembe. forever and forever. Amen. Amen.